Omugaga w'ekawempe ne Maganjo afude n'aleka bangi nga beewuunya eby'obugagga bye. Afude yabadde amanyiddwa nga Hajj Asuman Ssebulondo era ng'ono afiiridde ku myaka 54 egy'obukulu. Afudde ekirwadde ekya ssukaali era ng'alese amaka amanene ddala agatudde ku acres 14 agalese abantu nga bawuniikiriddeko wamu n'ennyumba ez'abapangisa. Kitalo nnyo kitalo ddala ate nga ye Honorable amanyiddwa nga Hon Nabanja Prime Minister w'eggwanga ly'ettu Uganda yaswaziddwa mu lutuula lw'abasoga e Canada. Omukulu amanyiddwa nga Kyuma kya Yesu. Abandi bayizze wano e Canada si lwakuba nti tuli bulungi naye lwakuba nti abantu nga baminisita bayite bakubera ebyobulimba eri abantu soka nendo okukola lekerawo okulimba abantu stop line this excuse me there's a problem the woman say it's not real. We are suffering.
y'omukyala amanyiddwa nga Honorable Shami Mumalende asiimiddwa omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center Mwite Bobi Wine olw'omulimu gwagenda maaso okubanga ate akolera banne. Jjukira nti ono looya mulambirira era nga mwanattu agenze maaso okubanga atuula mu misango gy'abangi okubanga abawolereza. Omukulu ono agenze maaso okubanga ate amwebaza n'amugamba nti munange weebali nnyo weebalire ddala olw'omulimu ogwo gw'okola. Ky'okola results zandibanga tezivaayo there and then naye ate nkulayirira nti bwe ziba zivuddeyo ne bennyini b'okikoledde bajja kusiima. Weebale nnyo kamaama, weebale nnyo weebalire ddala okubanga ate oyimiridde n'abo bonna abagenda maaso okubanga ate bayita mu mbeera enzibu ddala. Ate ye yalinyisiddwa eddala okuva ku Lieutenant General n'adda ku bwa Major General. Bw'ati avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza bannakampala nti essaawa yonna agenda kubanga abasuulamu akabaga era nga kakubeera mu kibuga wakati ku street ajja kubanga abategeeza essaawa yonna mujja kusiiba nga mugulika musule nga mugulika. Ng'ambo omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kaine Rugaba. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Rasa yamukudde ng'ambo omukyala amanyiddwa nga Vanessa. Bw'ati avuddeyo naye n'agenda maaso okubanga ate atangaaza mu kwebyo ebyasobodde okubanga ate bimuddusa oba bimutesako kakokola tondeka nnyuma okuva mu mikono gya Rasa. Ng'ekisookera ddala kye kya Rasa okuba nti yamuwaayiriza mu bakadde be n'ategeeza nga mbu bwe yayagala driver we. So ekintu ekyo kyamuviiriddeko okubanga ate astopinga emikolo nga bakadde be bamutegeeza nti si kirungi kubeera munange nakyagaba kabagende mu maaso okubanga ate mbu basooka okunoonyereza ku nsonga ezo bekkaanye balabe oba omwana waabwe alina kyabulamu oba oliawo batule babuulirire. Teyakomyawo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti ensonga endala ye akyali muto nnyo okubanga ate asetulinga n'omusajja alinga Lwasa akuliridde mu myaka ate nga mwana tuteyeewummuzaako agenda wano nawali akyusa abakazi ssaawa 24. So she's not ready for that stress. Kwe kusalawo okubanga ate ateeka pause ku mikolo ejo. Songa ate ye omukyala amanyiddwa nga Helen Lukoma mu kujaguza amazaalibwa ge yassa. Bw'atyo yagenze maaso okubanga ate ategeeza nga ye mu bulamu bwe bw'atalinaamu ex. Ebyo bye mubeera awo ne muwoza ba ex baafa abono tebaafa lwa nsonga nti n'okubaayo tebaliyo. Okitegeera ku bbaawe kwe yasookera era kwali era ng'ono yagenze maaso okubanga ate akkaatiriza nti yenna amulumiriza nti yali amwagaddeko agende maaso okubanga ate ajjayo obukakafu obumulumiriza nti ddala kituufu ex we. Okitegeera ekintu ekyo. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom bw'atyo avuddeyo n'alumba omukyala amanyiddwa nga Namulondo. Yes, Namulondo wane warema ng'agamba nti omukyala ono mbu mukulu nnyo mu myaka, ye mukyala gwe yakulaawulira akuze atuusa awo waali yamulaba bw'atyo nga muto bw'amulaba kati ng'akuze takyukako era ng'agamba nti ebimu ku byama ebimufudde nga muto kwe kubeera nga teyeekuuta kizigo Black Beauty era nga takomyawo agenze maaso okubanga ategeeza nga Namulondo bw'alisenga wani warema nti kyandibanga Namulondo asulana mu kisenge ekiriraanye ekya Rema mbona agenda maaso okubanga ate amulagirira buli kimu ekyakwasaganya essayidi erina omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza. Byebimu ku bigambo ebyo ebyavudde mu kamwa k'omukulu amanyiddwa nga Wisdom Kaye. Ate ye omukyala amanyiddwa nga Spice Diana ekyokulanga ekivulu kye akitadde ku ddaala lya waggulu ddala. Yassa ng'ono yagenze maaso okubanga ate abikka namba plate y'emmotoka ye n'ateekako date oba ennaku z'omwezi ekivulu ekijja okubaayo ba concert ye ejja kuba ennaku z'omwezi nga 13 January omwaka ogujja. So kati yakyusizzaamu ye namba plate y'emmotoka wabula nga ate ye omulwadde waffe mwana tuba muli bubi ba social media in-laws tebamuli bulungi era ng'ono bagenda maaso okubanga ate bamukalakata mu ngeri emu oba endala. Bannayuganda mwenna mwakitegeera nti omuyimbi alimpa yagwa ku accident era accident eyo netwaliyamu emmotoka ye yonna emmotoka essaawa zino eringa katamu akafumba ebyenda naye omulwadde alimpa wamenyeko okugulu n'amenyeko omukono n'amenyeko omutima naye alimpa olye olinga mulamu osinga n'abajjanja byokulya alimpa buli kye bakuwa kyomalawo tolina kyogaana amata n'oganya omulundi gumu amazzi n'oganya omulundi gumu obutunda n'obunywa omulundi gumu juice n'omunywa omulundi gumu oli osinga n'abalamu mulwadde kyatasesema alimpa yiti gye wakuba emu lusuku lwa seminti n'ozaala abaana bali mu 17 bakwiridde obwana mu ddwaliro teweesobola maama teyeesobola abakazi bewazaalamu tebeesobola wuuyo nagenze ne mulaba wuuyo oyinza ogamba akimye alimba teyamulabyeko wuuyo alimpa ali bubi nnyali mu mbeera mbi alabika bubi yenna olabira ddala nga ali so very heartnet naye alinga mulamu asinga n'abajjanja byokulya
alimpa iti je wakuba nekuzaza buli mukazi nogenda ng'omwebakako kakati mwe bayimbi mwe muyigire ku alimpa iti teziba waga n'obakako buli mukyala buli akugandi hello nogenda ng'omwebakako alimpa mbeera kyeyo gy'oteekawo naye gavumenti ya Uganda nammwe abembi b'eggwanga ne batuuka kabenje bwe katyo ne batuuka okufa gavumenti ne tavayo gamba nti bannaye kitalo nnyo bakitalo ddala omuyimbi bwatutu aba asigadde nga mulamu katumukolere kino kubanga emmotoka yafiiramu kojja walimpa nefiiramu omuyimbi waffe Red Grace mulimu abantu bangi nnyo waliwo ne mukyali wange yalinga Malija Abdumulas erinnya ndirabiddemu naye embeera kyeyo gye muteekawo mbeera ki wano emuva wano nga muwoza cumi lwaki weebika kumanyako bwe siteebika mbafunamu ki bwe siteebika mbafunamu ki mbwa mmwe kumanyako mulinga ebimere by'embizi kati alimpa wuyo ali ku kitanda tali yadde agendayo okumulingizaako yadde okumulaba bwana yakuba lusuku lwa seminti musajja watunga atambulira nakkagaali naye ng'otuuka mu zibenzi Land Rover Smart Land Cruiser nga zonna zikuba ebanzaala lusuku lwa seminti buli motoka gy'oyitako ku kkubo ng'eyimba lusuku lwa seminti kati wuyo ali ku kitanda saasenzeyo yadde omulemaze okumujjanjaba wuyo laba bwafaanana musajja wattu wuyo olumbe lumu balambirizi naye Uganda mwagala ki how do you love you mwagala ki Uganda mwagala ki kakati nekano kuno okusiima kugende eri omwami Victor Kamenyo oyina show ngena kuzomwezo bameka awo ku Sunday tugenda berawo omukono ne Victor Kamenyo osala kubirevu olabika bubi omuyimbi agenda okuba ne concert ebirevu bikulinga mviri zikuli ku mutwe zonna sala kubirevu bwe batolina sente zikusala birevu nkutwale mu saluni zange ku manyoko nawe olinga ebimere by'embizi abagenda ba video no ku manyoko ne benjogeddeko ku manyoko nange ku manyoko bombo clat ate bo ab'ebusoga bategese ekikujjuko era nga mwana tu bakoowola abantu ab'enjawulo kubanga ate babeeyungako okujaguza munange naye nga omukulu amanyiddwa nga Bajjo y'omu ku babitaddemu omukono ono bw'ati agenze maaso okubanga ate akoowola buli musoga okubanga ate munange avaayo yeetuulireko mu nnyonyi giyite helikopita ereeteddwa egenda okubanga ate ekola ki esaabaza ku bantu awo mpolampola bawuliremu ku jjoolo ate oluvannyuma beeyongereyo n'ebirala. Abasoga enyonyi esimbudde buli musoga ogenda funa omukisa okulinnya ku nnyonyi egenda kusibawo olunaku lulamba ejja kubuuka mu bbanga emirundi egy'enjawulo njagala tubeera organized buli musoga alina okubeera ku nnyonyi eno buli musoga alina okulinnya ku nnyonyi mukama wange wa Equity Bank bawo obubaka butono nnyo tumale tugenda Jjinja. Equity Bank proud sponsors of ekikudduko kya Busoga omwaka 2022 era ennyonyi yino yo tumaze okugi akasante jja kubeerawo mu kikujjuko kya Busoga webale nnyo baba kyabazinga agabwire gano gonna masanyu gamu abasoga eno yenkuika yaffe mu Luganda tugiyita nkuuka mweba mugiyita kikudduko akati kino buli muyimbi yona Bajjo mumumanyi ategekedde ebivule emyaka 15 talimbaako muyimbi talimbaako kyabatuukiriza kati gwe maama taata omwana mujje mulambula ennyonyi mujje mwekubisa ebifaananyi ku nnyonyi egenda kusibana nga mugituulamu kimwagala kimugikosa ba aviation bawadde ennyonyi eno ku bwereere mugyeyagaliremu. Abantu muli kulumbe muli kulira zena yanumye mugenzi yanumye airwa kubanga nze zira amaani ago galira maziga ga julu era ekipo kundeeta kulumbe mutiyere era singa tikubeere mutiyere guno gwendi kubona go bali tubisaako okwapirawo nze kama tyandiri kulumbe lwemu Mukazinga abeera atutigomyangwa ng'atuwendera abasaada yagaita ku abaana. Begasi ida yangwa kati kyendi kukusaba engeri gy'oli nti niwo oli kuweereza omutiyere mbeera kusaba buli suwaani gy'oleeta ogiyiwe muno omala obitwale yere mu ndagala obikweke tofaayo ndakuwaako ngenda kufa. Bye otuulizaako ku Yesu nezimalayika ze ye kambuuze ogenda kweta otya ogenda kunywa siminti ogenda kwesuula ku kizimbe oba ogenda kwesuula ku tuleera obula badange no fiimu etunyumiti naye badange nedda enswera muzijjemu enswera zirabika bulungi zirabika bubo mu muzannyo guno
bikadama biri mu kusonda sente. Mutwaro bannange. Kakati abada nazo omurambo kakati ogenda kwetta nawe ofa ogusange muguru. Musonyi okulabika bwenti ogusajja ogukulu naye no firimu enyumiti nange kanjetabemu. Gwe tumuliza go ku kapesa mugambo omurambo gwa kapesa tebaguziikanga.